kati ulisanga program teknoloji n'omuntu wa bulijjo buli lwa Sunday munomanyira enkosa ya tekinologiya n'emigaso egy'enjawulo. Buli wa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 12 program ya tekinologiya ffe tukuba toki omwebwe bwe tugamba nti bannaffe byandibadde by'abazungu bintu bino twabityanga era nga tugamba nti omwana okusoma ebintu bya tekinologiya omulimu alina kufuna mu Bulaaya oba mu bazungu. Naye bwe tunoonako olwaleero waliwo eggulire lifulumye libadde lifulumidde mu Amerika eyo mbadde ndisomasomako nga ligamba nti Abafirika bwe tuba nga twagala ensi yaffe ekulaakulane twandibadde tulekeraawo okusindika abaana okugenda okusomera e Bulaaya. Ensonga eyo evudde ku ki? Ne bagamba nti ffe Abafirika bizinensi z'abakitaffe ze bakola zisaanawo. Lwaki? Nti taata agenda n'afa ate ng'omwana ali Bulaaya. Omwana e Bulaaya amazeeyo emyaka 5 myaka 10 nga takyasobola bulamu bwa Afrika. Olwo nno wesanga nga bizinensi ya muzeeyi esaaniddewo ddala ng'ate abaana bano bandibadde basobola ogitambuza okugenda mu maaso. Nkuluserebe nga tweyongerayo nja kusaba abatuwuliza oyongere okubanyonnyola n'ekintu kye web application yo yeeruwa otugaziirize ddala tulabe enjawulo eri wakati w'ebintu ebyo bibiri. Ssebo omukadde wange mbadde nkyabanyonnyola bwe tugendedde mu Bulango enjawulo wakati mu bintu bino abasinga tebabimanyi, naye mbabuulidde nti ewebsite ye ebeera just to view, otuukako butuusi n'olaba ze website ezibaako content nga tatera kukyukakyuka, obanga bw'aba akyuse akyuka oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu. Naye website zino ze tulaba okugeza nga Jumia ezizaako bbawo ekifaananyi kya Jumia oba kambawe ku website ez'ebitongole ebiri mawulire, bannaffe abali mu bizinensi y'amawulire kugeza nga Monitor, New Vision n'ebitongole ebirala, content yaabwe ekyuka buli lunaku. Olw'ensonga balina okwakudetinga sayiti zaabwe okutegeeza abo abantu amawulire naddala ago agaba gafulumye mu mpapula ate ne bagahostinga ne ku website yaabwe. Era ogenda okwesanga ebitongole ebyo biba ne ttiimu ey'amaanyi ekola ku website zaabwe, bakiyita ndowooza website maintenance, babeera ne ttiimu ennene ekola ku website. Ndowooza mu ggwanga wano tulina emikutu giwerako, tulina website eziwerako eziri mu business nga bo ebintu byabwe balina obutale obuli online. Bannaffe aba Jumia waliwo Kiku, waliwo ndowooza n'ekikuubo, waliwo ekikuubo. Ezo zonna website mikutu gitunda bintu, naye weesanga nga bannaffe abali ku mikutu egyo olina okucekinga, olina okubeera alert. Wabeerawo product eguliddwa, website erina okubeera nga esobola okutegeeza omulala oyo agenda ogikyalira nti eno product yadde ogiraba naye yaguliddwa. Bamanyi n'okuteekawo date n'essaawa lwe baakoze delivery product eba yaguliddwa. Ezo site ez'ekikanga ekyo ezimu bwe tubeera ku ezaffe ziri nga Amazon.com beeyambisa zi PayPal ne basobola okuba nga basasula ensimbi online. Bwe n'ofuna product yo ng'omaze okukola payment, abasinga beeyambisa visa cards ezo ne basasula ebintu byabwe online. Era ssente ne baziwayalinga kuva mu bank account yo ne basasula product yo gy'oba oguze, awo product n'ekutuukako ng'omaze okusasula ebintu byo. Eyo tugiyita transactional web application. Ebeera eba ne content ekyukakyuka ate ng'ekola transactions n'emalayo bulungi. Abamanyi systems tukiyita kumalayo. Otandika n'oviewinga, n'oselectinga, n'olaba ekintu product n'ogyetegereza nga bw'oyagala. Era bw'omala okwetegereza ne bakusaba osasule bw'obanga osiimye, n'okola payment era online, n'ekkiriza n'ekuwa notification nti osasudde. Era bw'omaliriza awo nno n'esobola okuba nga ekuwa notification nti osasudde by'osasudde era bijja kutuukako mu ekiseera ekigere. Eyo ebeera web application. Naye nalabako omuntu omu onoonsonyiwa, yali munnaffe oyo ali mu byabulimi nga mulimi ayagala okutunda ente n'embuzi ku website. Mu kaseera ke kamu munnaffe oyo ng'ayagala okutunda ebintu bya hardware, ebintu ebyeyambisa mu kuzimba, mu buzimbi. Omwami oyo ng'ayagala okutunda website y'emu, ayagala okutunda emmotoka ez'enjawulo, ayagala okutunda amayumba n'amataka ag'enjawulo. Naye nga ye ekifaananyi ky'alina ekya website bw'omugamba nti eno gy'oyagala oyagala web application,
era nga akaayana n'okaayana n'alowooza nti abantu be yali aleese contract nga baali baagala mubba. Era nze ngenda okujja ssebo okutaasa olutalo nga yalowooza abamuli maaso babbi naye nga si babbi wabula ye yali tamanyi kyayagala. Ebiseera ebisinga nkubiriza nnyo abantu naddala bannaffe mugezeeko okumanya n'okutegeera tekinologi. Abamu balowooza nti balina ensimbi kijja kubanguyira ajja kuyita buyisi abantu abagambe njagala kino bakikole n'ebbanga ly'onoomanya nga kyoyagala okukola tokimanyi tokiinaako kumanya nakutegeera. Bannaffe abo abamanyi era nga bategeera bajja kukozesa olukujjukujju basobole okubba. Awo nno mukadde wange ali online Ssebo Hassan Sibu Maada Ali Kata Walusimbi ow'Effumbe mbeebaza nnyo okubanga muwuliriza bulungi. Nfunye notification wano nti mutulaba bulungi musinzidde eyo online ne musobola okubanga ate mufollowinga programu yaffe. Mukadde wange bwe tubanga twogera ku website waliwo ebintu ebitambulizibwako website eno. Olwaleero bw'oba ne website ng'ewedde bino ebintu njagala abantu babimanye. Omuntu bw'akuzimbira website aba alina okukuwa kye tuyita domain. Domain y'erinnya ly'ogamba nti www.kasimu.com. Erinnya eryo bagiyita domain era bagisasulira. Waliwo bannaffe nga bo baspecializinga mu kutunda domain names ezo. Bannaffe abali mu business eno ey'okuzimba website ez'enjawulo kyenjogerako ekya domain mukimanyi bulungi. Kaakati munnange gwali ayagala website oba kusaba ssente eza domain ng'ogamba naye nno bano babbi abantu ba IT kyekituyisa ababbi. Ebintu ebisinga tubyogera nga bipya mu matu gaabo ababeera baagala service eza ICT. N'olwekyo domain name ly'erinnya ebayita website yeeyo. Eryo nno bagulaggule okusikulimba si lukujjukujju nti baagala kubba. Ako nno njagadde bannaffe babe nga bakamanyi. Ekyokubiri waliwo kye tuyita web hosting. Omuntu agenda okuhostingira bamusasula. Tulina servers ez'enjawulo ezihostinga. Waliwo ebitongole ebyenjawulo. Waliwo n'abakozi abamu abahostinga website mu lukujjukujju. Ali ku servers amanaginga servers ez'ekitongole ekyenjawulo n'akizuula nti server erina space ennene obwenkanidde awo. Awo nno n'akola olukujjukujju n'afuna ku bantu ssente n'abahostinga naye ng'ekitongole tekimanyi. Naye nga website yo eri hosted mu kitongole ekimu yadde bannannyini kyo tebamanyi. Eyo nno teyandibadde enkola nnungi. Naye ngezaako balaga nti waliwo hosting abasinga bakyajinga mwaka. Era oli akusabayo akasente n'agamba tugenda ku hostinga omwaka mulamba ojja kusasulanga ssente bwe ziti buli mwaka. Akasente ako bamanyi kukasaba abannaffe abaagala service eza website. Oli n'alowooza era baagala kumubba. Kuluserebe nja kusaba oyongere otanye mukaawo. Abantu abasinga obungi balowooza nti website eno oba mala ogikolera nga kiwedde. Yes, Ssebo. Ssebo nja kukusaba otangazeemu ku hosting biki ebikolebwa awo. Ssebo mukadde wange. Ate nno yadde mu hosting ngenze mangu yo abantu baffe saagadde bamanye biki ebibeera mu back end. Back end ntegeeza mu ffumbiro. Website bagizimba. Nga bw'olaba ennyumba nti osima omusingi ku website opulaninga. Ennyumba mu bintu bino bye mulabako ng'ennyumba babeera bagizimba pulaani esooka. Era pulaani bweggwa batandika okusima omusingi ne bakola enteekateeka ne matiriyo ne batandika okuzimba. Website planning bweggwa bannaffe batuula mu design ne bagikkaanya ne bazimba koodi emakinga ne design okusinziira ku flow eya plan yo nga bwefaanana n'ebintu by'oyagala website ebenga ekkolera. Bannaffe bamala ensonga eyo batandika okuzimba. Abazimbi bagatta omusenyu semiiti n'ey'amataffaali ne bazimba ekisenge. Eno bannaffe mu IT bagatta koodi ne batandika okuzimba baza PHP ne batandika okuzimbira website paka lweneggwa. Naye bannaffe ebintu bino tebabimanya. Yaba alowooza nti website ka application kabeera awo bulina bungi ku kompyuta yo era wajjira okuleetera ssente agamba mpaako ku buliwo. Naye yali aŋŋambye nti toyinza kumpaayo akatonotono ka mitwalo nga 3 n'okampa ku WhatsApp. Njagala ka website katono naye nga ka website kayita akatono byonna ebigendako website ye gyasuubira ennene era bye bigenda kake akatono. Kalina okusasula domain, kalina okubeera hosted ku servers endala. Ate nakano akantu njagala ndowooza abannaffe abali bakamanye
olaba emmotoka eyo gikola service ng'ogiguze ndowooza ntegereka bulungi kugamba wayitawo ebbanga eggere bakuwa bayinza ndowooza bagaba 15,000 mileage n'ogivuga neggwako bweggwako n'oddamu kugamba mpola mpola obeera ogikendeeza sijjukira bulungi mileage bagaba 2,100 simanyi bulungi sijjukira bulungi naye bagikola service era bwe ziggwayo ozze emmotoka eyo ne bagikola service ne bakyusa oil ne bakola n'ebirala website nayo bagikolako service ya website yeeriwa ndowooza omuntu yandiyagadde okumanyaawo mukadde wange mu technology omanye ebintu byanjawulo abantu tebabiraba ensonga lwaki batuyita ababbi naye website eyo eba yeetaaga okwozaako ogiwa kaluuku akapya omuntu ereke mmobo wo yagiraba nja kuba ekyokulabira ku website etusinga okukyalira kebe Google buli lwogituukako osanga Google erina kyekyuse engeri gyerabika ku page nga wakagiteekako oyinza okusangako buddole kigambo Google naye nga kwekiri nga kiri mu form ya ddole oba mu format ya muti ya bikoola kwegamba bannaffe babeera ku website ate bazizimbira ebbanga otuuka ku amazon.com munnange yali ampaako ekifaananyi nti bano nabasabye website eringa Amazon neraba kye bampadde namugamba Amazon erina team erina department number eri ku website ng'erina ogirongoosa ebe ng'erabika bulungi balina okusoma trend balabe ki ekitambula mu nsi yonna website ennungi erabika etya bakikole ku yaabwe balina okubanga banoonya competition eyo abali mu business y'emu nga Flipkart ne emikutu emirala egirina obutale obw'ensi yonna online bagezaako comparison eyo tiimu ebeerawo nga ye eri ku ekyo erina kubanga yeetegereza emitimbagano egy'enjawulo okulaba ki kye balina ekyenjawulo ate balabe nga nabo bakikola ku website yaabwe esigala okubanga eri competitive ng'ecompeting internationally website olina okubanga ogisasulira ekibanja kyayo okizza obujja bw'obanga olina ekizimbe ekyopangisa ne bw'oba osasudde mwaka mulamba kutuuka ne guggwayo ng'olina okuddamu osasule ekizimbe okipangisa omwaka omulala ekiri common ennyo abantu kye basinga okulaba wano kwe kupangisa ennyumba omwezi gumu bwe guggwako oddamu n'osasula ssente ne bakwongera omwezi omulala website nayo bwe batyo bagisasula osigala ng'osasula tusasula mu bbanga ki lya mwaka myezi emyezi osobola okusasula half a year naye ekisinga obulungi kyenkubiriza abantu gwandibadde mwaka osasula mwaka bwe guggwako n'osasula omulala n'ekirala bannaffe bakimanye nga bwe nkugambye nti service ey'emmotoka bakyusa oil n'ebirala website content eyo n'engeri gyefaananamu flow ya content kuyo tulabye ku website ez'enjawulo nga zo buli lw'otuukako osanga website erabika nga bwe wagirese abonnaffe baba ne tiimu namba evunaanyizibwa ku website nja kuwaayo n'ensonga endala ebitongole ebyenjawulo ensangi zino babeera waliwo kye tuyita web page waliwo pages ez'enjawulo ze bakola buli activity ebeera mu kitongole era ogenda ku site oba wakagituukako bwoti neereeta ke tuyita pop-up message obutera okuggwawo bugwe ku website ng'obadde tokasuubira ne kakwalaatinga ne kakulaga nti bannange ekitongole gundi kitegeka olukuŋŋaana ku lunaku bweruti details kirikinga wano ezo site ez'ekika ekyo zibeera transactional bannaffe bazibeera kuba ne team ezivunaanyizibwako bino ebintu nsuubira gwe munnange ali eyo ng'olina ekirooto ekya website wandibadde obimanya oleke kubeera nga ebintu obigwamu bugwi bino byenkubiriza bannaffe ababeera ku programu yaffe okubanga babitegeera sebo mukadde wange nja kusaba mukulu Serebe otutangaazeeko ku web application bikimiro byetusuubirawo kubanga tubanga tulaba wano waliwo okugula domain name waliwo okupostinga web application nabyo gyebiri ebyo web application abamu tebazaawula nkugambye web application gwali eyampuliriza ekifaananyi ekyangu teekamu amazon.com eyo web application kyekifaananyi ekyangu wano mu Uganda website etuli okumpi ejumia.com eyo web application abannaffe abasinga tebabyawula naye nja kuwa website endala genda ku electoral commission yaffe ya Uganda erina website ndowooza ekyo kifaananyi kyangu electoral commission ffenna tugimanyi naali ekyannamukaaka agimanyi teekamu electoral commission ojja kulaba website olw'ensonga nti content eriko tolinawo ojja kirikinga ekugambe nti sasula ssente okuwa ebintu bino n'ekirala content eriko
esobola okutwala omwezi mulamba nga tekyuse emyezi no half year n'omwaka okuleka bu information obutono bamanyi oku updatinga oba quarter year oba half year eyo website web application website byonna bino ebiri key basic season zetwogerako domain hosting ebyo byonna biri cross cutting sebo obisanga mu website obisanga mu web application wabuli chenjawulo ku web application ekola transactions abamu bagita transactional website oba transactional web page nti yo okusobola ogigendako okugula bintu n'obigula content olaba nga amawulire gaffe bw'obadde okimanyi waliwo amawulire agayina application wano nga yo okusomerako amawulire olina okusasula sente buli mwezi ezo bannaffe abatamanyi New Vision bakola nnyo sente online mu mawulire gaabwe era balina app yaabwe giteeka ku simu yo ng'okusoma amawulire olina okuba nga osasudde era omwezi bwe gugwako toddamu gasoma n'olwekyo bw'ebanga website kw'osomera amawulire ago nga gakyukakyuka nga bw'ogalabye mu lupapula ogenda ku website ng'era gyegali eyo naye ebeera transactional website nti yo content yadde tosobola kugula naye content yayo ekyuka almost every day eyo enjawulo nja kusaba bannaffe bagitegeere bulungi actually website ya isingi kwenye wano nebo tunulira wenali nkebera nini namba yange ndabe gye nalondera bana nyikyalipera kye kiriko yes nate mwe tunula ku Amazon abagala ogenda ku website ya Electoral Commission onyiga www.ec.or.ug yes Amazon www.amazon.com ogenda kubanga olaba enjawulo ogenda kubanga ebifaananyi ate biwasanzeeko luli nga tebikyuka bannaffe aba Amazon sebo product bw'ogigula oli bw'agigula oluddamu ogikyekingako nga bamaze okugigula ng'ekuterawo ne ka notification en product baagiguze nekuterawo ne date bw'eba mmotoka bannaffe abatera okugula used cars za Japan site ezo bonna butale njawulo nti kana akatale katunda mmotoka zokka kali akatale katunda ebintu byonna naye yadde website ezisinga zirimu electronics batunda bintu ebyo electronic appliances oyinza okwesanga nga tekuli mmotoka naye sebo mukadde wange era Amazon zikiriza ntegeeza abantu nti yaguze emmotoka waliwo emmotoka bwe yamala okufuluma bweti yo yagiteekamu bakiyita batyo okutwala obuvunaanyizibwa n'obanga olina ownership ku kintu nga bwakivunaanyizibwako era Amazon ayagala emmotoka eyo nsuubira ajja kuba akigula mu bbo kyensuubira nti bannaffe aba Uber bandijagadde etambuza abantu erimu artificial intelligence eseesinga bulungi nnyo abaagala ogitomera abantu basala ekkuba ebalaba bulungi neesibamu ne musala kamotoka ako kalungi nnyo nagezaako nokukasharinga kubanga kali ku LinkedIn page yange naye nagezaako kukasharinga ku WhatsApp bannaffe abasinga bakalaba era nibakola comments ez'enjawulo ne ku Twitter account yange bannaffe ba Amazon bebakaguze kaabwe bebakavunaanyizibwako ayagala okukagula bafunye copyright webali kunnyambako naye nsuubira ensonga eyo bannaffe bagifunye bulungi ebintu bino ebya technology sebo n'onsonyiwa naye bitawaanya abantu twandigenzeeko ndowooza mu masimu yesebo kuba tusigaze eddakiika nga 10 okubeera nga ate tumaliriza abatuuza osobola okutwegattako ng'oyita ku nooti 759 emu nooti 79 nooti wamu ne nooti 79 nooti 36 nooti n'oba ng'osembyayo emikaaga 3 waliwo n'essimu endala osobola otwegattako ng'oyita ku nooti 7 na nooti 7 nooti 79 osobola okutwegattako naawe n'oba nga obaako kyowabula oba n'okuteesa lusolebe nga tutunuulira tekinologiya ono nga bw'otulaze mu nkola eya website nga tulaba ebintu bino bitambulirwamu n'intaneti byogeddeko naye ndaba challenge ey'amaanyi bwe tuba nga saagala kuzaayo eri gye twavudde naye tuba nga twayita mu mbeera eri nga jjo nasomyeko mu mawulire naye ndaba abakyala abaafiirwa mu bizinesi zaabwe application zaabwe zebakozesa zikolera ku intaneti omukyala gamba ntunda obutunda naye ate abasinga obugula abayita online so ndabawo challenge y'amaanyi bwe tutunya bintu ng'ebyo aba bizinesi web application zino bazifunamu batya
nga okusinga ku website tuyinza nti bo basobola okukozesa web application okusinga ku website ate abamu balina business nga tebaagala website nga tebamanyi nti web application weri. Yes, neyanziza mukadde wange naye era ebiseera ebisinga bw'obanga wasoma ng'oli eyo nga CV yo tugiwandiikanga nakubaako kitongole ekimu gy'ogisindika tebajja kumanya biwasoma na by'osobola kukola. Website agiyina yenna ng'era yagikola n'ateekayo ebyo by'asobola okukola oba ekitongole kye bye kikola n'aba nga abiwanisa ensi yonna esobola okubiraba abaategeezezza abaawayideninze market nti abantu bategedde at least ebintu by'asobola okukola. Ekiba bategeezezza okusalawo kuli gye bali kyetuyita honors is on them either to come and visit your business and do business with you oba bagende bakole n'abalala. Aina web application yetakulinda kumukyalira eyo yennyini gy'osinzidde mu nnyumba yo makaago olaba kyoyagala n'okikirikinga process yonna neetambula bulungi. Bwe baba bannaffe aba Jumia bakulinda basooka na kutuukawo nga baleese kyoyagala n'olyoka okola payment. N'olwekyo ontemyako sibo mukadde wange. Yes. Naye nnyina akantu kano kaliko mbuuzizza bannaffe baakosebwa abakyala abali mu business ebiseera ebyo nga internet eri wansi. Si bokka bantu bangi abantu baali stark nnyo ina ne bemanyi nga bo batukogenda mu bitongole bya gavumenti nga ebyamasannyalaze batule basobole okukola emirimu gyabwe kubanga byo byasigala biri ku internet. Abantu bangi baakosebwa si bakyala bokka naye yembeera yejja era nga bonoolaba nti bannaffe abali mu Russia nabo balina issues ezo eza internet. Nsuubira nti si bakyala bokka naye eggwanga lyonna bannaffe abasinga okukozesa internet yadde si bangi kubanga tumanyi internet penetration kugamba bw'otunuulira social media access to social media eri million 21 out of 45 million people we have in the country. Oli ayinza okulowooza nti buli muntu ali ku social media naye access to social media eri just 21 million people. Mu 21 million people mwe muli abantu ndowooza nga million 5 nga bo bakola business zaabwe nga bazikolera ne million 5 ndabikanyigedde nnyingi oyinza osanga million 2 abakola business nga internet weba teriko teri business oyinza osanga zinga million 2 naye abatono bwe babeera bakaayana oyinza okulowooza nti eggwanga lyonna likola business zaabwe ziri online. N'olwekyo ako akantu njagadde abantu baffe bakategeere nti internet access penetration mu byalo tukyali bubi abantu tebalina internet. Oli ayinza okulowooza nti eggwanga lyonna internet yabayisa bubi. Abo nno bukadde obulina access obukadde 25 abalina access ku internet wosanga nga mwe muli n'abalina 3G phones 2G phones zirina internet naye nga internet yaabwe eri wansi nnyo. Oli baba alina ayagala okukola access ku social media oba Facebook oba WhatsApp kugamba agumiikirize essaawa nga namba page y'okulondinga mwosanga ne bannaffe abatono ndowooza mitwalo nga 10 ng'essimu zaabwe za 4G zidduka ku speed ey'amaanyi. Kwegamba internet access mu ggwanga yadde abaakoseddwa we bali naye tebaweza na 20% out of the population y'eggwanga. Kuseroka tujeho baka buno tudda tukwate esimu 2 ate tusibule. Kiyovu bulungi tukutegeeza nti osobola okuwuliza Pan FM ng'oli ku mutiba esimu bazitaano okwatayo omugwaji genda mu Google Play Store n'abalala application yaffe eya Pan FM Uganda oba tuwulize ng'ogenda ku tuning oteekemu Pan FM Uganda oba ku mutimbagano ezansobera nayogera ngaawo emyansi negamba yo etalinza nsonga yonna ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Atuwuliriza abali e Bulaaya nyina gwendabye omukulu asinzidde Jinja wabadde ambuuza frequency. Frequency gye tulina 107.9 frequency osobola ogiyitako n'oba nga otufuna bulungi omukulu Sanyu Robert oli Jinja. Bw'obanga tosobodde tufuna ku frequency eyo osobola okutufuna ng'oyita ku www.palfm.co.ug era ojja kuba nga otuwuliriza bulungi era bw'obanga tosobodde tufunirawo
osobola okugenda ku Play Store yo, Google Play Store, no downloading application ya Pal FM Radio Uganda. Application eyo ojja kubanga osobola okufuna butereevu amayengo agosobola okubeera nga otufunamu. Nja kukwatayo essimu 2, waliwo omukulu abadde akubaana era avuddeko, naye nja kukwata essimu 2 ate tubeere nga tusiibula olwaddengo okubaako ky'obuuza wamu n'okuba nga wabula. Kuluserebe nga tumaliriza abasuubuzi bano naddala ng'otulaba bizinesi bwe zikula ne tekinologi bwakula, abasuubuzi balikomendinga kukozesa ki? Web application oba balikomendinga kukozesa website? Kasolo tukwata omukulu. Hello? Waalaikum salaam wa rahmatullah. Usama kasanga kama. Esebo mukulu Usama. Nibaza nnyo mukulu oyo. Esebo. Nakati nyalabo zako kibuuzo. Esebo akulira bulungi. Omuntu ekyakola kyo kubanga kwekingawo bulungi okubanga bugwe bumanyi nga buli kintu agendayo okubisaakingako basobola okufuna. Nakulyetingawo ki? Obanga Google account. Nga bulogenda ku Google bakulaba bulungi. Agenda kunnyonnyola bulungi. Imaamu Marukalule kasanga kyakutumiddeko nnyo. Esebo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ekibuuzo kya mukulu Usama ndowooza alaba abasajja bali abalala omunyigako bunyisi ti Nelson Mandela. Wikipedia n'emuyiwa buli ekimukwatako. Esebo mukadde wange ekyo nno kitegeeza. Katukwate n'omulala. Obaddemu omulundi gumu. Hello? Wangi Nyabo. Ye tuli Nyabo, siibyo kya Nyabo. Ennyabo. Ekibuuzo kya Rahmobale waliwo amuhakinga ndowooza kusinziira ku kibuuzo kye n'oba nga omanyi otya omuntu atambulira mu ssimu yo WhatsApp ate olina afuna message yo. Sebo toyanziza. Ndowooza tukome ku bibuuzo ebyo byokka 2. Yes mukadde wange obudde nga bugenda mwami ono asoose mwami Usama ekasangati. Kibuuzo kyagambye nti akola atya okuba nga amanyikwa. Njamu ekyokulabirako leero bw'oteekamu Ibra Serebe mu Google ejja kuleetera connection zange zonna zennyina eziri first of all ku LinkedIn, Facebook, emikutu egyo okuli information yange. Bw'oteeka amannya go mu Google naawe bwampuliriza ejja kuleeta awo wokka wookoma fe bali ku LinkedIn ejja giteekako eteeko ne details zo abali ku mikutu emirala ne Facebook egiragireko ne Facebook ekuterawo links ezo n'osobola okubanga gw'okilikinga ne kutwala ku Facebook n'okilikinga ne kutwala ku LinkedIn. So kitegeeza gwe mukadde wange ali eyo olabika tolina account ku ezo platforms eziri online nga linkedin.com, Facebook, waliwo n'emikutu emirala mingi ennaku zino ezigatta abantu. Bw'oteekayo information yosebo bajja kusika. Banaffe be tusinga okulaba information yaabwe yatambula dda. Basajja ba Nelson Mandela ababawandiiseeko bangi balina ebitabo baali ba president ab'enjawulo. So information yaabwe already ebeera captured. Ate abantu abawandiika oyinza okusanga Nelson yafa Mandela ow'ekitiibwa naye nga up to now mu nsi yonna osanga nga buli lunaku waliwo omuntu amuwandiiseeko ekintu. Either story mawulire, either awandiise akatabo n'areferencinga ku Nelson Mandela. Ow'ekitiibwa Barack Obama kizibu okumala speech nga mu Africa tayogedde ku Nelson Mandela. Ow'ekitiibwa Barack Hussein Obama kizibu okumala speech ze nga 5 nga temuli speech eyogera ku Nelson Mandela. So bw'oweesanga nti speech eyo bajja uploadinze oba speech eri written nga bajja uploadinze ku website emu, bw'oteeka mu Google yeesikayo content yonna eri online. Ezo cookies zaabwe zisika kyonna ky'oba otaddeyo erinnya nga lina exactly bakisika ne bakikubaawo ne bakuwa ne link yakyo. So munnange oyo ali eyo nsuubira afube nnyo okubanga ebintu byakola abaako bya uploading online bajja mumanya. Waliwo research networks ez'enjawulo nga zo bannaffe baskola oba abali mu academia
bawandiika papers ne baziteekayo bawandiika papers ne baza uploadinga Gosobola. bw'ogenda okuteekamu erinnya lya gundi nga emuleeta wali at least eriri attached katabo oba liri ku publication ey'enjawulo so nsuubira gulabanga information yo teriiko oba tonnakola kimala wandibadde okola nnyo okubanga Tanaba kutandika kuwandika online. exactly naye tweyanziza omukyala tuddemu omukyala ono. abuuza akoze atya okumanya ekyo sikiinaako kumanya ndowooza nja kikola ku kunoonyereza omanyi otya nti bakuhaakinga ndowooza ekyenjawulo nze ndalabako omwami omu yali mukulu wa university abayizi ne bamulaga nti whatsapp ye bagihaakinga era ne bagiteeka ku projector wali nga essimu yagikutte mu ngalo naye whatsapp ne bagiteeka wali ne message eziriko n'aziraba omwami ne yeewu